Omujjuzo gwa kasasiro mu katale k'e Nakasero. Akatale k'e Nakasero akamanyikiddwa ennyo okubeera akakayisaanyi mu bizibu bye katasobola kuleka kunokolayo kye kizibu kya kasasiro. Olunaku olwaleero tugenzeeko mu katale kano tumanye ekizibu kino kiva ku ki wamu n'endowooza z'abasuubuzi ku nsonga eno. Kasasiro ono ekyamazima naffe twebuuzizza abasuubuzi bakikola batya okutundira mu sipeesi y'emu n'omujjuzo gwa kasasiro guno. Omu ku basuubuzi be twogeddeko nabo atayagadde kumwatuukiriza mannya agambye ekizibu kya kasasiro kiva ku bakulembeze abaagala okwezza ebyobufuzi oba okuzannya ebyobufuzi ebitaggwa nga kino kiviiriddeko obuvuyo obutatadde. Abasuubuzi abalala ekizibu kino nabo bakitadde ku gavumenti eyezza obuvunaanyizibwa bw'obutale nti yeevaako obuzibu kuba kasasiro ono ayoolebwa emirundi 2 buli lunaku ate n'ataggwaawo. Abasuubuzi bano nga tebeeyawuddeemu basabye gavumenti ebakkiriza okuddamu okwesondamu ssente basobole okwekolera ku bizibu byabwe omuli ne kasasiro. Mr. Muzata Nasifu ng'ono y'omu ku bakulembeze b'omu katale kano agamba gavumenti eremeddwa okukola emirimu gyayo. State Council nayo mbu ekoze kyamaanyi okuleka ebinnya mu nguudo omwerembekera amazzi kw'otadde ne kasasiro. Anti kasasiro ajula kuyiika mu bintu oba mu byamaguzi bye batunda. Nsigadde nze Nansubuga Brenda Kura, MRU TV Pokopoko News.